ababaka ba parliament abagugulana n'ebibiina ebyabaleeta naye argument yaabwe ebiseera ebisinga ebadde abantu beewaffe be banninako obuyinza mukati mu kukugulana Sayimo yajjira ku kaadi ya nkoko afunye obuzibu nkoko pate bali mukugulana naye mu kwagala okwewozaako Sayimo agamba nti kituufu wadde najja ne kaadi ya nkoko pate naye nkoko pate teninaako obuyinza abantu beewaffe abannonda be bagwanidde okunsalirawo kaakati waliwo wano akattu akaliwo bonna bacandidates abeesimbyewo ne bajja ne balangira nga bwe beegasse ku NRM ne basubmitingamu empapula withdrawing mu kalulu pate gye bakwatidde kaadi bw'etaapuluvinga yakubavunaana mpuliriza bulungi pate eyabawa kaadi bw'etakwapuluvinga wadde ng'otaddemu withdraw request tosobola kuva mu kalulu kati kampaka pointi yange kitegedde kati kino kituzzaayo ani avunaanyizibwa ku mbaka wa paalamenti nga zze mu paalamenti ng'alina ekibiina kye kiba kimuyinako mu buvunaanyizibwa kyova olaba nti bangi kuba withdrawings ekibiina kyagambye naddala nga bavuddeyo publicly n'ogamba nti NUP ngivuddemu neegasse ku NRM bo bakkiriza nti ekisooka either wasuubiziddwa ssente nnyingi oba wakakiddwa kati ngaffe ekibiina tugenda kusayininga ku mpapula ezo zikukkiriza kufuluma kalulu kitegeeza nti ng'oggyeko obutamukkiriza batasayininga ku mpapula ezo kyo ekirala kye baba bagenda okukolawo anti kitegeeza nti osigalayo mu lwesera ne ku ballot electoral commission yeesigala ekyakulaba nga candidate w'ekibiina kiri isi nayo babiyingiramu nesigala ng'endeeta kubanga yo isi okunominatinga waleeta olupapula waleeta kiwandiiko okuva secretary general wa kibiina ekyo so kakati ako nako kakulu mwaye tuli mu kalulu kano naye ate tujja kukakozesa okuyiga tubadde n'argument eyo omubaka ekibiina n'abantu political party mu kalulu ekibiina kina kugenda ku isi nekikkiriza thank you political party n'abalonzi ani abannannyini mubaka waki wa parliament okusinziira ku kiriwo ekibiina kubanga jjukira ekikola ku babaka ba parliament bokka ate simanyi anyway tukyagale ku parliament gyekakasa kubanga ojjukira etteeka liri eddala eriragira omubaka wa parliament okukyusa ekibiina nga bulayo omwaka gumu kitegeeza nti omubaka wa parliament singa akyusa ekibiina nga ebbanga eryo terinayita osobola obbeera disqualified ne baddamu netuddeyo mu by election naffe netufuna omuntu omulala gwe tuli kaakati mubagamba nti ekibiina kyabatu nti NRM yabatuukirira naye kati ate awo wennyini we baba nga kiweebatu we batugambye kati ate be baleeta mu okudda mu bifo bya bano baliwa kuba mu bano betulabyeko abavudde mu kibiina ekya NUP ne basaana badda mu NRM waliwo NUP be yaleeta okureplacinga bano abasinga abakyukidde mu kana akalulu already badde bali bacandidate they were already nominated baali banominatinga dda kale kaakati Miss Abo ono agamba nti yaweebwa RDC n'abusamule n'agamba temumpa Patience atuhaire yagana obukadde bisatu n'agamba nti nze sigenda kulya mu struggle lukwe n'abalala bangi nnyo abalumiriza nti n'ekibiina kya NRM kibadde kibatuukirira ebyo nno awo bwe biri saidi eno mu district ey'Mubende ku kyalo Kakindo abavubuka oba abasajja babiri bakwatiddwa nga kuliko omukulu amanyiddwa nga Tadeo Sempa ne